okuzegenda naddeyo n'alaba omulala n'amugamba nti kati omulyango gwaterera kitata kome ebintu ebimu message oli the message whoever is discussing the life of the president must be reasonable bamukwate. What weaknesses have you detected? Biden yagwa kalambula parade mwalabe ku Museveni ng'alina ekimulemerete alisi then wekenya omusajja baali bamuyita Njonjo atone jeno nga Kenyatta alina emyaka 94 ne batandika omujerega yaga nti whoever speculates on the president's life is treasonable. Achogera tusiba musibe prison basirikiramu ne Kenyatta naddanga kulali nawuliriza wantu wanesema Kenyatta mgonjwa Kenyatta mzee uliza mama Ngina njo hapa mama Ngina balina anti mubuze mukazi wange era kyagamba atya anti mugandi mukadde amanyi gampedde mama Ngina yuko wapi mama Ngina nagamba kuja mama Ngina agamba ongea ako kama simba Kenyatta yawera ebyo mugambe bimwogera president tuli mabegawo yababuza muko basiasi mnafanya nini nyuma yangu sema tuko pamoja toka yabiwera wewe mnafanya nini nyuma yangu sema tuko pamoja toka yabiwera tuli mabegawo muri basiasi mukola chema begawo Kenyatta speculating about the president's life it must be reasonable. You cannot be a minister of justice no gandi Museveni away obuyenza. How? To who? Why? Oba muvuma you have detected something wrong. Anti kisinzira okugula omuzanyi n'endagaano gye muba mutuuseeko okujja ku ttiimu ani agoba munne mu nnyumba mpangisa ne bwaba mugagga musajja omwavu n'aga nti wano bayingira ssaawa 2 who respects the other's decision ate nga tubiyingizaamu ssente tuli ku ndagaano wakuleese mukolera. That's what I was saying. Nze mwagambanga nti nvuma abantu naye what's the role of an aid of the president? You must defend your boss. Million ana akulonza umukolere to undermine him. The so-called independence. Can you be an independent somebody's government? Two, don't abuse anybody, everybody. It comes a time when your boss needs them. Demolish their ideas, little more individual, personal weaknesses. Ekagati muwanga yogende kigambo kizibu nnyo. Bamututenga mutunzi wanjaga. Era enjaga ye muwanga ki? Era muwanga kivumbi enjaga ye. Yagambye ntyani. Bayandi babadde bekalakasa. Nga bafubekanda gofuluma bafulume pale. Muwanga. Oba oyina kyosongako. Ye muwanga bamusitudde bati. Bobi Wine bamututenga omupi w'enjaga. Omutwazi wa kasimu. Banange. Muwanga. Kalukyamaze. Ne Gonde ne Mao bakulira mu opposition. Everything obwongo bw'okubukyusa kiba kizibu nnyo. Kenya waliyo omusajja ng'amuyita Joseph Martin Shikuku nava mu P7 n'engende Kenya n'endaba Shikuku Firebrand naye mwe yamuwa obwa minisita ne yeekalakaasa nga minisita. Kuba obwongo bwe bwali bukulidde mu opposition. Kenyatta n'amuyita n'amugamba nti njagala onnyambe jeje Kariuki bamusse bamutemudde kuli akakiiko ka parliament ng'alowooza agenda mukweka. Shikuku yakuba teepu mu parliament nga Kenyatta alagira bamutte yamuguze. Kakati waliwo obwongo bwo nga tosobola kubukyusa mangu. Muwanga yakola popular resistance against Saadi term. Saadi bamutwala eruzira nga bamuwanise ng'omulambo ng'atunudde waggulu. Yamala ennaku nnyo eruzira obwongo okukomawo. Kakati abo buli kimu kyonna bakiraba muki? Mu opposition to oppose kubanga mind zaabwe obwongo bwabwe buli seti. Muwanga musajja mugezi. I know him. He's a highly intelligent man. Naye bino ebyobufuzi si byeyasoma webibakubira. Nze nagenda ewakasiri eggwanga nga bazeeka maama we.
abakajanja obulabirawo Mirundi tuli naye wano abubire ku bantu I shut down ndi mailo 40 buli omwantegeere netugenda eyo ekabaale omu kubamaanyi nanga nti jangu obuuze ku bantu before the president bagenda waliwo omukyalo ono ali mu woota mukyalo oyo ali mu water minister ava kalungu eyo yagamba president ku mukolo seba tulina omusajja akwogerera ennyo ti naye abantu badde baagala bamulabeko I remained seated until the president waved at me twasoma public relations naye omusajja yali kabaale agindi omusajja yali kirembe mine yeyingiria amini gwe yatwala okuba olutindo lw'ekagera ngende musoma akatabo wini Uganda babakoledde pate abatanzania banunuddeyo bali mu ndongo bakuba mwenge gumukutte n'agamba abatanzania nti nze ndi mukugu nnyo ballistic science nti amini nze gwe yatwala nenkuba olutindo lwamu masasi awo wenyini do you know what you are telling the Tanzanians? Do you blasted their bridge? Ekyo aya musome public relations how to conduct yourselves before your bosses ebyo byemukuba mu ngalo egondi president n'omwambala n'omuvuma nabagamba nti kabaka tatta naye abaki gwe mawu wavuma Museveni tekyenyanja kyevunda ku mutwe Museveni munsonyi nabe nale mbasonyi do we have Museveni ne nale anti empara nazo byobufuzi tezizaluberera waliwo ekitasonyiyika written a book learning how to forgive. It has taken me 10 years to forgive people. That's why I don my rosary. God one back to God. Here you feel yagala bivira muddala altulwacho bivaamu anti kakati one sisobola kola mu government ekyokubiri sisobola genda mu opposition kati ogenda kulima why kakati nganze nga bantu banti ngeze mu nuupu oyo junior ne mwenye na sabalabula nembaga ndi mu nuupu mulowooza wali abaagala tebaddukayo bokka ne bakomawo Nyerere yakwata omwana na mutwala mu opposition omwana yamwewaggulako bamugamba olwo lugezigezi lwa kitaawo atufuze emyaka gino gyonna goyiteeno bamuleeta talinnya